Es Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira w'osinzira okubanga olabira Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo naye nnyongera okujjukiza nnyongera okusaba nti ate nja kusaba osubscribing kubanga tolina kyofiirwa wabula ate bw'osubscribing kikuyambako okubeera ng'otambula naffe buli updates zetuteekayo n'obeera omu ku abo abasooka okumanya ate singa tuba tutaddeyo ensonga yonna guno nno gwandibanga gwe mulundi gwaffe wano ku Red Zone TV ogusembyeyo okubeera nga twogera ku nsonga ya gravity omutujju ebibaddeyo mu bimanyi ebibadde bimutambulirako mu bimanyi ebibadde byabadde akola byazza akola nga provokinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkakasanga abasinga obungi mu bimanyi kakati gravity ono byavaayo n'akola bangi babadde babiraba naddala ku ludda olwa National Unity Platform naddala mikwano gya Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi babadde babiraba naye nga tebalina budde bwe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atera kyogera nti ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu era njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu be enamba esinga yabamuldinga bulungi nnyo kakati mabega kawo ndoza lwali lunaku lwe batikkira Maulana lwe batikkira Rain ku St Lawrence University Honorable Zaake Francis Butebi yavaayo n'ayogera ebigambo video eno nali njagala gikolera mabegako naye ne wabaawo ebitagenda bulungi ebyuma ne bicyankalamu naye kati njagadde ate mbeere nga nkakuleetera okategeere bulungi nnyo otegeere ekituufu kyali ki kubanga waliwo ate ababadde babireeta ekifuula nnenge Honorable Zaake yayogera ku lulwe si ku lwa president wabula naye yali agezaako okuddamu ebibuuzo munnamawulire bye yamubuuza ate nga Honorable Zaake munnamawulire yagezaako mubuuza ebibuuzo ebimujja ku mulamwa nga ayagala amuteekinge deep mu nsonga za gravity omutujju naye Honorable Zaake yali sharp ekimala n'amugamba ebintu ebitalina makulu tetulina kubeera nga tubiwa amakulu era n'ayongera n'omutegeeza nti nawuliddeyo n'ababanja zu nti lwaki tewabanjizza zu kati ate naffe tuddemu ebyo president ali bweru wa ggwanga awangula za awaadi president ali bweru wa ggwanga akolerera ggwanga Uganda ali mu kwongera kulabisa nakyemalira n'okuddira n'okwongera amaanyi mukawefubewe okumakinga sure nti ebikolobera ebikolebwa mu government ya Uganda mu ggwanga Uganda bimanyikibwa ensi yonna nga bayita mu documentary eyo emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President so kati tomusuubira kudda mbino era n'ayongera okutegeeza nti gravity kyatamanyi ekikwata ku copyright ensonga eyo yagibwayo team evunaanyizibwa ku nsonga za music eza Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuwa katambi wano nga Honorable Zaake ayinako ebigambo byaddamu munnamawulire oyo ngenda kuwa audio olw'ensonga za copyright ngenda kuba nkuwa audio oberenga owulira bulungi naye ng'ekisinga obukulu annyonnyodde gravity n'amutegeeza nti music oyo alina copyright ku YouTube era obanga naawe otambuliza music wo ku YouTube nkakasa ebintu bino bitegeera bulungi nnyo copyright gyeri wadde nga mu mateeka mu Uganda tenatandika kukola Honorable Zaake alina engeri gy'amuzeemu n'ayongera okuba nga amunnyonnyola ensonga nti era ttiimu eya Firebase Crew ng'ekulemberwamu Dan Magic ye yakwasaganya ensonga eyo bo kasita bafuna notification nti gravity agezezaako koppa mu music wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bo ne bagamba oyibyoze oprovoking emirundi mingi oyina okubaako wokoma era Honorable Zaake bino bye bimu ku bigambo bye yaddamu munnamawulire njagala ate mbikuwe then oluvannyuma nkomeyo mbeere ng'ate nkwongerayo n'ensonga zino Yubudeka gravity yavaayo n'agamba principal amuwe 10 omugamba kigula ndibazindeke ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu abantu abamu basasulwa kubeera omuntu bw'asasulwa okubeera talina kuweebwa budde ensonga lwaki president waffe tamuddamu kubanga alina ensonga nyingi nnyo zaali mu kukolako era akaliro bakawulira mu sisitimu eno baagala okulaba nga bamujja ku mulama guli gwaliko adde ku mulama gw'oyo era oyo musasule okulaba nga abeera naye olunaku lumu lujja kkeera azuukuka eddogo nga limuweddeko n'obusasule nga bumuweddeko amanye nti kyeyakola kikyamu naye nga nakyo ali mu kisasulira kubanga bannayuganda banyiivu gyali katusuubire tagenda kuddamu tegekayo kivulu kyonna kuba kyonna ekinaamugira bannayuganda banyiivu tetubalagira kukola fujjo tubalagira kukola kikyamu naye tubamanyi bannayuganda bakooye era ekimala lwakiti ovayo n'agamba nti nno asaba muzimbe eddwaliro aba akoze ensobi munnange oba osasudde okubeera tetugenda kukuwa budde ekyo olina okumanya tetugenda kumuwa budde wabula yakole kimu akole ebyo ebimukwatako ffe naffe tukole ebitukwatako paka bw'anaazuukuka ategeere nti munnange abamulwanira talina kubayisa mu maaso nti mwawambye peegi ye ne muwandiikako byemwagala mwagihakinga muganda wange tetugenda muwa makulu gayagala naye tetugenda kugamuwa era bagenda kusasula abantu banyo n'abamawulire bangi nnyo n'abantu bangi nnyo bagenda osasula bagezeeko tuteeka ku mulamu ogwo omulamwa gwaffe gwa kukyusa bulamu bw'abannayuganda kulaba nga tufuna gavumenti esobola okukolera abantu
kati munnange bo babeera bagala tuzza mu bintu bya kidongo bya kisiru ffe tugenda kubigendamu kubanga si gwe mulamwa gwaffe omulamwa gwaffe gwa Uganda yonna si just muntu omu ng'oyo asasuddwa okukola ebyekidongo. Omwaka oguwedde wayita abavubuka tubasuubire kuddamu bayita mu bbanga kiguno omwaka kuba tuli mu 2024. Gwe kasolaba ku lunaku lw'abavubuka era nga tukiddamu luli nabayita nga lunaku lw'abavubuka omwaka oguwedde kati ne ku lunaku luno lw'abavubuka tujja kuddamu tubayite era tuyite baganda baffe bali mu music abali mu entertainment abali mu comedy abali mu music abali buli wamu babe nga tubeerako ffenna kuba bano baganda baffe ate bavubuka bannaffe ate nga nze akulya abavubuka. Soko odirectinge bulungi Rain afunye diploma leero alina kweyisa atya kuba kati muyivumu okusinza kwali bakubirinja n'abalala. Ono agende maaso okubanga yeeyisanga bwe yeeyisa kubanga munnange ono azaaliddwa basomesa era ono maama we musomesa taata we musomesa baganda be basomesa bonna kati ye kimuli mu musayi ky'obusomesa ky'oba olaba n'olwaleero bw'asomye era bazadde be basanyufu nnyo era zze nabo olwaleero wano tuzze nabo mu mbeera eno era nga mmanyi nti embeera ey'obusomesa emulimu tiyeetaaga kubanga ayigirizibwa kintu kyonna muvubuka amanye ekyokukola ate kati wuuno muyivu afunye diploma wabula. Yes, webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira wabula nja kwongera okujjukiza bw'oba tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno toyina kyofiirwa kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eyo kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna genda otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambyeko okubeera nga etambula gwakkiriza nti weetaga information etambule nja kukusaba okola ekyo subscribinga ku channel eno okwate kade ogende olikinge ate mu ngeri y'emu genda mu comment section tuteremu obubaka tubuulire w'osinzira okubanga ogoberera abasinga obungi baŋŋambye nti comments sizisoma comments zammwe sirina comment gye sisoma era buli muntu yenna ateekayo obubaka bwe mbusoma bulungi nnyo era nkakasanga naawe osobola okubanga okiwulira bulungi nnyo naye bale Caroline webale kubanga obeerako Engineer Ibra nawe webale kubanga obeerayo side eri ate ensonga ne ziba nga zitambula bangi mujja naye ku live gwe tusinga okusomera comments zammwe ate ne tuba nga tuzimalayo wabula nga ate nja kwongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe bwo subscribing obeere ng'oyambyeko information eno okubeera nga etambula etuuke ne ku muntu omulala bwatyo bye bibadde ebigambo bya Honorable Zaake Francis Butebi omubaka akiikirira abantu ba Mityana municipality mu parliament eno eye-11 wano ku Red Zone TV nsazeewo mbikuleetere olw'ensonga ezitali zimu zendowooza nti weetaaga okubanga obimanya gravity abadde asusse nnyo ng'ayagala relevance ndowooza Honorable Zaake kyabadde agezaako okwogera munnamawulire nga nkugambye agezezaako omumusoyaasoya n'omusindiikiriza okubanga ayogera byayagala ayogere naye bambi Honorable Zaake abadde mugezi ekimala n'abanga ate tamuwadde ekyo kyennyini kyabadde ayagala naye nga bwetyo tutambula Red Zone TV byonna tubikuwa ebiba vaayo byonna biba bizze betulowooza nti weetaaga obimanya tubikuleetera n'oba nga ate naawe obitegeera bulungi nnyo banaye mukkirize mbajjukize mujje mutusupportingeko tuzimba tumaliriza tukola finishing w'ebizimbe ebyo biba byakoma mu kkubo atukolera pulaani y'ebizimbe bw'ekizimbe kyoyagala okuba ng'ozimba tukuzimbira ebinaabiro ne toilets eza buli kika tuyina enzigi eza PVC z'owulira ze bayita PVC doors ne frame zaazo tubikwasaganya byonna bulungi nnyo wano ate ne tuba nga tukwasaganyiza ekintu ne tukuzimbira ekizimbe kyo ceiling eza buli kika z'owulira obuwulizi z'olaba mu mawulire z'olaba ku TV ffe tubikola byonna tubikwasaganyiza ate ensonga neebanga egguka bulungi nnyo njagala okutegeeza nti enamba z'essimu z'oyinza okuba ng'oyitirako zeezo wansi ey'okukubako eri 0786 eya WhatsApp eri 0758 2517 ensonga nebanga etambula bulungi nnyo nebanga egenda bubaya sana nyo bale kubanga okyali ku Red Zone TV njagala okubanga nkutegeeza nti tukyalina amawulire mangi era gonna nga bwe gajja tulina okutuusaako kubanga ffe olunaku luziba tulina kuwa mawulire naddala ago agakwatagana ku nsonga z'enkyukakyuka agagatta ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu ge mawulire ge tusiiba tukuwa buli lunaku updates zonna tuzireeta gwe kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku mukutu guno ensonga nebanga ekuggukako bulungi nnyo webale kubanga okyatugoberera nja kukusaba subscribing ne ku channel yaffe ey'okubiri emanyiddwa nga Uganda 1 Uganda 1 nayo ensonga tuzikwasaganyizaayo bulungi nnyo embeera neeba nga ate ekutuukako naawe woli wosinzira okubanga wotulabira tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga bwentera okugamba amawulire tukyaga kuwa teri kuzikiza
paka nga mawulire gonna mugategedde yonna gye musinzira okubanga mutulaba abali ebweru w'eggwanga abali mu Saudi Arabia abali e Qatar abali e Dubai ne mawanga amalala United Arab Emirates n'abali mu Europe ensi za Europe baganda bange mwenna ne bannyinaza abali mu United States of America abali e Canada South Africa mwenna mbagala nnyo bali kubanga gye muli waliyo ne muganda nga ali e Japan naye atugoberera nnyo naawe bali kubanga gy'oli yonna gye musinzira kubanze mmanyi abali eyo mwenna musinga nnyo n'abali wano okubeera nga mwagala ensi yammwe bambi mwagala okulaba enkyukakyuka mu ggwanga Uganda yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira kyemukola kya mutawaana nnyo ffe tubakooneramu nnyo era tubasabira bisima mwebale kubanga mubeerayo mwebale kugoberera mikutu gyaffe mwebale kubeerawo mu mbeera zonna ate Mukama Katonda abaddizeewo tuddemu tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyazibaleetera.